Ekimanje bwe kita bannange badde ensuwa efuuka olujjo kyesirabanga nze sikyogera kubanga enkuba tejjuza kamoome bassebo ne bannyabo nzize nate tugwisanye obwenyinga enkandaggo nandi kitugende ekiribyo ng'omubyabbira mikalabanda abalugera balutuusa nti ntumbo y'omugole tebeereemu n'emala omuzigo mu mpomero ofunda n'ekkubi n'otobera naddira wamu kyokka ate era ofunda n'omuliika n'anunula omwana nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere neddira mamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka bwenti osibuka mu kabaka bukulu kimale empaka ettumba ali mu ssaza Busiro kabaka ono gwensibukamu y'omu kwabo abalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Balasangeye. Olwaleero nkyali ne munywanyi waffe Kazibwe Electronics musajja yeddira nnyonyi n'olw'ensonga eyo wano wenkoledde embuulirire naye njagala okutegeeza Kazibwe Electronics ayina buli kintu kyonna ky'omanyi ekyekuusa ku masannyalaze era embuulirire y'olwaleero ngenda gikolera wano era ewa Kazibwe Electronics oba oyagala manda ga ssimu oba oyagala paasi oba oyagala pako oba oyagala buli kyonna ky'omanyi oba oyagala wuufa byonna Kazibwe Electronics abirina era wano wennyini ebulenga bulaga ku mwenda wojja okumusanga naye wotuuka ku hampa ennene bw'oba ova Mityana n'otuuka ebulaga ku hampa ennene awo wennyini opposite bwali era ne woba ova e Kampala n'otuuka ku hampa ennene ebulaga Kazibwe Electronics wojja okumusanga kambayigiriza okutega osanga emulisa wemulikwata wemulikwasa mulimpa ekirala gwe wenna gy'oli nga naye wandyagadde tukole kino nga tukikola nga tusinzira mu bizinensi yo tugikuba abantu mu maaso oba njijje nange bizinensi yo nga n'ebyokola byonna biragibwa wamma ddala oyita ku 075 47 075 47 oba 078 468 njagala owulirize bwoti ebigambo byange olunaku luno olwaleero tugenze n'embuulirire embuli y'olwaleero egamba nti obusiro tebutuukwako ajja okulya asookera ku ndagala obusiro tebutuukwako ajja okulya asookera ku ndagala obusiro lwe lubiri lwa kabaka obusiro kyekifo kabaka wasinzira okulamula Omuganda oba bwe bateeka Namulondo ekituuti ekyo kakati gwe wenna agenda ku kituuti ekyo oba okukisemberera oteekeddwa okubanga watandikira ku bwami obutonotono paka wootuuka ku bwami obunene obukutuusa mu kifo ekiyitibwa obusiro. Basabo ne bannyabo ebifo ebimu si byangu byakutuukako tojja kwagamba mbuno oyagala kuba mukulembeze nga tobeerangako mukulu mu kifo kyonna wabula oba olina okuba nga waliwo ekifo era ekyobukulembeze kiwalimuko tojja kufuuka mukulembeze nga tobangako MP tojja kufuuka mukulembeze oba n'otuuka ku ddala ly'obwa pulezidenti omukulembeze w'ensi nga tewaliiko tobaako wadde ne LC ku kyalo tobaako MP tobangako kansala kale nno tusookere ku bifo ebyo ebitono oluvannyuma tuuke ku kifo ekinene tojja kuva eri ogambe nti nange njagala mbeere n'edduuka anga erya Kazibwe Electronics naye ng'ekyamazima totambuzangako yadde ne kawuufa akamu bwe kati tandikira ku kantu akatonotono eno ojja kutuukayo kuba ate naye wanaakunyumiza wa gye yava ekyamazima wawampa ate oyinza obutaagalayo so tandika n'ekyo ekiri mu gundi sooka otembeye ku kyaji ezo sooka okole ki oluvannyuma ojja kwenkana Kazibwe Electronics kakati olwaleero wano wendi n'olw'ensonga tutandike n'ebintu ebitono tutuuke ku bintu ebinene bye twegomba lwe lugero olugamba nti obusiro tebutuukwako ajja okulya asookera ku ndagala bannange ngenda kubyekuba kubanga omukazi omunaku yeekuba ttaka n'awoleza abamulaba nti ava kulima mpaapaalidde mu bbanga ng'omukaŋŋanka ogulidde olubugumu lw'oluyira lw'ekyanda